Weewaawo musibye mutya muli mutya mwena okusinziira buli omu watulabira. Sijja kuba mwogezi wa lunaku olw'embeera eriwo nammwe mugiraba. Leero nkyaddeko ewa mukwano gwange muganda wange, tokaaba muganda wange, obulumi bw'oliko mbumanyi, naye nsaba ogume ku mbeera yonna. Ebintu ebisinga oluusi woolaba nga waliwo olusozi, Mukama oluusi abeera alina kyabala oba alina kyakubuusa ekirala. So simanyi bw'ogenda kwogera n'abantu. Ndi wano ne mukwano gwange Erigoni muganda wange, era nga mbadde mugoberera nnyo ku live ku videos nga maama bamuwadde olubuto. Mujjukira maama ono yamulabirira, okitegedde maama embeera ze ebintu ebisinga bwabiraba si bwe mubiraba, era yabaga nti maama alinako akantu akatakwatagana bulungi. So ndi wano nkukyaliddeko. Ogamba otya muganda wange? Nkimanyi embeera gy'olimu si nnungi, naye mbadde njagala kumanya kubuuzaako, naye simanyi oba onaasobola okwogera oba mbadde nsaba okakkaneko. Mukama akugumye, n'ekirala embeera gy'olimu ejja kuvuunukibwa. Ebizibu bwe biti ebiseera ebisinga oluusi tubituukamu, naye si ggwe oba wasoki okukifuna, ate si ggwe wakiyise. Waliwo olugendo lw'Abaganda olugamba nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi oba nnungi, ate tebikukonkona nti leero ngenda kujja, naye oluusi awabeera omukka tewabula muliro. So nsaba newonaaba tobabuuzizzaako kuba tulaba ku channel ya Fezo Promotions YouTube channel, ne Kojja Mpaata ne Fezo Promotions TikTok. Maama wasazeewo ki? Kuba weewaawo ofuna komenti okuva gye tuli, naye gwe final man. Kuba family etera okulaba mu kyalo, oyamba ku maama akusaanika mmere, kuwaata, akwoza, kukola ki bingi, era atuulaawo ne yeezinga bw'ati ng'asirise. Ebintu bino wasazeewo ki? Mwasazeewo kumulabirira buyambi bwafunise olugjamu ki ekiriwo sofa? Kojja, nina obulumi bungi. Nina obulumi mwana. Siriikirira ku mbeera gye nayitamu nga nkula. Nensirikirira ku mbeera gye mpitamu okutoba ne famire yange. Ebizibu byankeera. Nakeera obonaabona myaka gye nina nina emyaka 25, ngenda weza 26. Naye oba olwanagana na kino ate kino nekikola ki ekijja. Nali nasalawo nfuuke taata, nfuuke maama wa famire yange, kuba nze waka nze ngula emmere, nze ngula enva, nze ngula sukaali, nze munnyo, buli kimu. Nze kati mulye ku nnyama, kitegeeza nze mba taata wa famire. So nga nange ng'omuntu nina okubaayo nina osasula wensula, nina okwenoonyeza ekyokulya, nina n'okuwasa omukazi. Nze kati nalina okuba n'omukazi ku myaka gyange gye nina, kuba bangi abalina abakazi nga tabannenkana. Naye ebizibu bye nnina binnemesezza okuba n'omukazi, kuba ngenda ne nsiikira ne ŋŋamba omukazi ajja kwetaaga akameeze waka. Oba oli awo ngewaka bagamba emmere yaweddewo, omukazi ate yanyiige bunyiizi. Kyemmere ogiwa n'okugamba ongulire kino nekigana, naye maama wo bwe bakubira essimu nasalawo ntobe, Kojja nasalawo ntobe n'edduniya. Saba okakkane, saba osirike, olumi mmanyi bw'olina bungi n'abatulaba. Singa okuba nga kinnuma, ate nyini musajja yakeera n'anzaala mu maama wange. Y'omu atera ye yakomawo. Namufunisa olubuto olulala. Mbadde manyi muntu mulala. Nange bwe nali nsuubira, naye mukadde oyo tasobola kulimba. Omanyi abo abantu abalina obwongo nga tebukola bulungi, kyayogera kyonna kye kiba ekyo. Era yennyini yayimira n'aŋŋamba, nali na ku live okwo, abantu ne bagamba musimeesima abeeko kyayogera. Naye yaliko maama? Nga ndi naye. Yennyini n'agamba Hajji Yasini yennyini yamusanga mu bimwanyi by'emitala emirundi emeka? 3. Nzijukira ng'eyakawulira oba n'amugamba nti simanyi bw'oyogera nja kukutta. Naye nga lwaki yandibadde akola ekintu ng'ekyo ku bakazi abali mu eno ensi abaayala? Kitegeera byonna byonna kutikka nze buvunaanyizibwa. Kakkana abali ku Fezo YouTube channel abakatweyungako, muganda wange ono bamuyita Erigoni Breaker. Maama we obwongo bwe tebukola bulungi, yamuzaala era nga bw'abannyonnyodde nti yamuzaalira mu mbeera etali nnungi, n'atoba n'alwanagana n'ensi, alina emyaka 25-26, naye ebizibu bimuyinze. Kitegeeza ali mu kunoonya obuyambi, ate abadde amanyi nti eyawa maama we twogerera ali lubuto. Mwategedde lwa myezi emeka?
kadi yangamba lwa myezi 2 tugenda ko ne musikani ngamba lwa myezi 2 basikani yali nimba simanyi kati ndi awo ntoba kuba nalina ekirowoozo ky'okulujjamu naye kyonga kiba kinene abantu ne baŋŋamba ŋŋume kuba oyinza okumutetenkanawo bintu ne bitabuka n'omuluuzinga omanyi baŋŋamba ŋŋume era nange nga bajayimirirawo kubanza ekirowoozo kye nalina kyakujja mu lubuto nze sittanga ku muntu kojja sijjanga muwala yenna lubuto era nze ntya n'embuto kinene naye nagamba kankikole kuba kye nalina okukola yalinga solution nga nsiriki yalinga kati ngenda kujjawo obuyambi n'obusobozi obugenda okulabirira mukadde wange okusobola okuyitamu eno embeera y'olubuto gy'alimu nina okubagulira kino nina buze buli kimu yoba okyalinaawo akazadde kabeerewo katya kasomye katya nensiikira nendaba nga nze ngenda obbonaabona naye nenfuna abantu ab'enjawulo abansuubiza okumpa ku buyambi era nze neebaza buli muntu yenna alina kyakutte n'akimpa ku lwa mukadde oyo ate era tebakoowa wanatuuka ndiŋŋamba naye bano abantu bayinza okunvaamu nga kyansi ebadde ekyaliwo eyo okulujjamu olubuto nga lwa myezi 2 manyi waliwo ku myezi 2 mwezi gumu lusobola oluvaamu naye waliwo okutuuka nga lubuto lwa myezi 5 nga terukyasoboka ate nga nabo banvuddemu ensalawo nenzikiriza nfuuke taata kubeera kati awo era nze mba taata w'olubuto kuba kati bwe mutwala mu ddwaliro nowambuuza taata w'olubuto aliwa mbagamba ki era gwe olina okubeerawo era nina obaga kitegeeza maama wange olwo mba ngenze kufuuka ate bbaawe kitegeeza binnuma kituufu binnuma yasiini ono omuwuliza haji oyo aliwo mabegaawo nali mutaddeko nnyo amaanyi nakulaba nga buli vidiyo z'obola biki nalina kyenjagala nali saagala nti no bya bugagga bye naye njagala kutuulamuko naye at least tuule twogeremu kubanga omwana yenna kuba kati ndi musajja n'omusajja nange kinsanza okutuulamuko ne taata wange nga bwe tutudde bwe tuti ne tunyumyamu ne tubaako byanzizaamuko amaanyi ne byampabulamu kubanga omwana yenna malayika be ku nsi babeera babiri maama we ne taata we kitegeeza bwe mba nafuna nga nfuna emikisa gya maama gyokka giba tegimala oyongerako egya taata kiyinza okubanga oluusi n'ebina okubonaabona taata yasibye so kale kye nali nsinga okwagala ne byonna byagaana teyayanukula yayanukula nga kimu kuntiisatiisa kuba nze kojja nfunye ebizibu mpise mu bintu bingi ku lwa muzeeyi wange oyo ankoze buli kimu natuuka neŋŋuma owuwa muzeeyi wange oyo agyesiini kakati ateko ebyo byonna byankoze agasseeko n'ekirala ekya maama wange oyo nze nali namukkiriza nga bw'ali naye nakkiriza nswale ku lwa maama wange oyo abantu baakuvuma ebivumo bingi naye n'oguma buli omu yampitanga kyayagala kuba omuzadde tagulwa neŋŋuma neŋŋamba kanswale ku lwa maama kuba bangi ababalina naye nga babaleka eyo tebagala wadde kubalaga bantu ate nga balabika bulungi naye wo ng'ali mu bintu bibiri neŋŋamba oba kunvuma bakola kinze bantu banvumya kojja naye nga banvuma ku lwa muzeeyi yasuula obuvunaanyizibwa yasalawo ez'omumbaazi bazikuba enze manyi eyo ez'omumba gwe bazikuba kituufu ati yaddira ez'omumba ezandimukubiddwa nasalawo azikubisaani gwe naye nenzikkiriza nekyammazeemu amaanyi atukomawo ogwokubiri abantu bagamba mukasita oyo mugandawo obafunye mugandawo ow'omundeemu mu maama ne taata oba mujja kussa kimu nga ye anajjanga n'akola byakola amaladduke ekitegeeza n'oba oliawo ng'azze ne kuwokusa kati byonna abitikka nze naakulaakulana ddi ekinoma musajja mugagga alina buli kimu era owulira nayo ng'alina baagabira ebintu anoonya bitiibwa mu bantu naye nga ye famire ye babonaabona kitegeera nze n'olumu ngera nenjoya kukwata omuguwa neetugeko ojja naye nemba nga ngukutte bwe nenganya naye maama wange ekyo tokikola wakati ate nengamba naye maama wange oba omuziise olinayagala oba omuziise so nze kyenkusaba muganda wange abantu kyemanyi batandise okwanukula mpolampola oba tewannaba kubeerawo kabonero konna nti abala abeeyama batandise okwanukula waliwo abatuwa obuyambi era bonna bampa obuyambi mbeebaza era mbasaba n'obutakoowa nze kojja siri basaba nti obala kuba sikola nkola naye omugugu gwe nsitudde munene ku myaka gino ate gakyali mabaga okanazaalibwa bulwala mbumanyi nange nina okulya sente zenkola omulimu gwenkola si gwe guliawo nti guyimiridde nnyo nvuga piki eyo ogenda leero n'okola n'ofuna z'ofunye enkya n'ogenda n'ovuga ne bakukwata ate nizowakoze jjo n'ozitolako n'ogyowa abasajja abakutte ki abakutte piki bate piki nosanga kwezo sente kolina ofuna z'ogenda okulya olina okusevingako ezaale nti nyumba woosula sukaali waka
kawunga kimunze nze engalo zange zino ziraba golowooza engalo z'abantu abali Kampala ziba bwe ziti ndaba mulimu n'amabavu kati bino byonna bijja lwa kubonaabona gwendimu nima nyina mukyalo n'ennima nze ekigere kimu kiri Kampala ekimu kiri mu kyalo era nze no Kampala bwe mbeerayo wiiki eddako obeera mu kyalo nina okubalimira emmere muwogo abeewo kasooli abeewo lumonde abeewo byonna bikole ki olyawo sukaali aweddewo nze nina obbagulira kubanga nakyeyama nze babonaabona nnyo nga nkula sagala babonebone nga wendi sinjagala lwaki babonebone nga nafa naye nga wendi nagamba lwaki nja kwesiba ekkutiya nja kuyita obwerere lwakiri nze nerekereza okulya ebintu ebirungi lwa famire yange nze Katonda aba emyaka gye ndimu gino ndi mu myaka gy'abavubuka abakuba zippate abenjoyinga obulamu naye nze sifunye kusanyulya abavubuka kubanga obogamba kangendeko ndigiddemu naye nogamba naye ati bwe ngenda nendigidde gino emitwalo 5 gisobola okubayamba ewiiki gino 5 gisobola okugulayo akawunga ate okukyakala tegiba 5 nga 10 20 30 nembeera ewaka nze mbeera ewaka nensirika naye nga sisirika ntobala kuba nti mba sirina bidde nsobola kutambulira mbeerawo ewaka awo nga ndowooza ensi eno ngimazeeko ntya nayo ng'ogattagatta ebintu tebigattika abavuma ne bavuma omwana bw'omu abajerega ne bajerega so tuli Nerigoni muganda wange alina obulumi ekifaananyi kino oba embeera eno gy'alimu oyinza okuba togituukangamu wabula togisabanga ekutuukemu ate naye teyajagala yeekanga ali eyo agamba nti ebintu bimuyinze era akyetaagira ddala obuyambi era mu maaso eyo tujja kubanga tufuna namba ye alina kyasobola atasobola era naawe tojerega naye ne oba ovumye itizoke ye ndowoozayo tuli naye maama we yafunye olubuto omusajja eyazaala ono kuba olwamala okuteeka maama mu lubuto ono nadduka kuba maama alinako obulemu ku mutwe kati ate ne wayita emyaka gye gino kumpi kubona ali mu myaka 25 agenda mu 26 kati ate yakomyewo yasoberedde maama era neera ono teyamulabirira olwamala otiika maama olubuto okukula kwe nayo ejja kuba sitoola endala kuba kyemanyi Nerigoni ate nawe okukula kwondowooza lutalo olulala luli awo kulwana kubonaabona singa si Katonda nalina okukula sandikuze naye Katonda olw'okuba amanyi abanaku be yalaba nga omukyala gwe yanzaazaamu kirabika nze nina okumubeererawo nga nkuze Katonda n'asalawo obutanzita nampisa mu bigezo ebyenjawulo naye nagamba wadde obiyiseemu beerawo oba olina okuyamba omuntu atya oyo ensonga lwaki olaba maama wange yanzaala aliko obulemu naye ate najja n'azaala nze omuntu atabuliiko siina walema tolina buli kimu kiyungo kyo buli kimu kikola bulungi kitegeeza nti Katonda yanteekawo ng'ekyamagero eri maama wange oyo nti nga nze nina omumufuukira nze nina okutegeera okumutegeera gwe musinje nze musinje alina kwesigama ku nsi gwe empango olaba nze neeyisa bulungi nze tonsanga mu bibanda bya mipiira sinywa njaga sibeera na gurupu sinywa mwenge bino simayanga mayirungi simayanga kugenda kukuba zippate ebintu ebyo byonna tolina sina kyenkozesa ate sina kyenali nkozesezzaako naye omanyi lwaki buvunaanyizibwa ntunuulira abanywi b'enjaga nga yaginywa n'avaako neŋŋamba kati nno ayinza okuba yaginywa n'avaako nga ye alinayo mu famire baganda abasobola okulabirira famire ye nze bwe naaginywa n'envaako ani agenda okuyimirirawo famire yange okitegeera so kati nze oyo mbeeraawo nze nekinyumira sikimanyi nafuuka kintuntu ndi awo era abavubuka jembeera bagamba naye gwe oli muvubuka kikaaki abamu ne bagamba weeraga abamu ne bagamba oli biki naye nga si kweraga kumanya nsi na buvunaanyizibwa bw'olina okitegeera abantu abamu batunulwa nnyo mu maaso naye nze ndi muntu atunulwa mu maaso n'emabega ate nensinga otunulwa nnyo emabega kati famire eri eti emabega nze ndi ntya kojja obulamu bw'obwomu buluma mbumanya nti obanzala muntu omunene wananagana n'ensi eno oba tolina gw'okaabira obulamu bw'okulwana n'omu mu nsi buluma wobeerako ne gw'okubira nti baabagundi munnaye waliwo oba sisita wangundi obadde okimanyi nze mu nsi siinayo omuntu gwe nsobola kubeerawo ntugeze nfunye ekizibu ne mugamba omanyi nti sooka ompeeyawo emitwalo 3 naawe oluusi mangi gamba 5 simulina abantu babeera n'abantu babwe nga gamba oyo yiwange baba bayita ba next of kin toye ne mbambadde ki wambadde ki akwatirawo n'akola ki n'ateeka kutabuuza nti ate aya muteeke ku eriwa kyovola wanze neeyisa bulungi mu nsi namanya sina muntu sina kiki maama waali naye ninga atakola ki atali naye abantu balina bamaama baabwe nga mukubye essimu nange maama kino kiganye naye ate nze wakanze gwe bakubira essimu ne baŋŋamba munnange kiro kikoze eki kiganye kyo kiganye sifunyeeko ku kansolingi ya maama sifunye ku mukwano gwa maama kabeera ne maama we namwenyumirizaamu
nga business ne benebega yanya kuira mama mugatireko capital ajja kwesumula ka center ko ku Kikondolo sibifunye wabula tenze nsumula kanga ko ku Kikondolo nimpa family ate tuli mu kwogera mama yeka naye kimanyi tabeera yeka waka aberawo ne jajja wange ne jajja kimanyi naye okwesobola kuli awo akadi atenze ko jetinzo kyasinzo kuntabula obwongo okuzalibwa naddala ko omwana ono ali mu lubuto lwa mama wange kwe kutumira jajja wange nge yandi badasobola okuyamba mama wange akadi banji bangambye wacho jja mama wo lubuto gwe tewakula kati yes saakula nakula naye tebayebuliza nakula ntya era jajja wange okunkuza yali akyali mu myaka emeka kibiche byali omuntu wawereze emyaka 25 eyo lenji eyo omuntu aba yaliko konga akyaliko muteje emyaka giba mingi jajja wange yali akyali nembavu n'amaanyi ngasina kindi nokukola kyemanya nzo kuba yalina tukola nga akola nga buluba bimbi akola ki ne kati akaddiye omuze mbyo kutuna okusuwa nga tunwa tembo alira kana kubira banga kazaliddo kata kana kechanze mutwale mudwa yonze mbera Kampala babiri ate ne myaka nenda kubira ne uba ate kati dwali ate kati kino kwagamba ng'obigatta tobitegeera so eyakatweyungako tulina erigoni atunyumiza watubuulira obulumi bwalimu ne mami we mbagambye nti gwe yakatweyungako mama we yazaalibwa n'obulemu n'azaala ono taata yabasoberera nga bomanyi enkola y'abasajja yabasoberera maama oyo alinako obulemu n'amuwa olubuto lwono ono enkula yakulira ku mbeera ya jjajja ey'obumwanyi yaki nga bwe mubimanyi ebyo ebyekyalo wabula oluvannyuma lw'emyaka 25 ono yagezaako n'okulanga ku channel ze n'okukyalira ku interview ezimu ng'anoonya muzeeyi nga tamunoonya kuba angambye musajja mugagga nga tamunoonya lwa bya bugagga naye batuulemu nga bagambye nti omukisa ogwa Katonda gugatta taata ne maama ng'osanga ebisibye biyinza okuba nga oluusi ebbanga taata lyabuzeemu so taata oluvannyuma lw'emyaka 25 ono yamukoowolako n'abula nga amutiisatiisa n'ebirala byajjo tugamba ate yakomyewo still maama y'omu gwe yazaalamu ono n'adduka n'abonaabona n'ejjajja n'enkula embi etali nnungi ate yakomyewo n'ateeka mu maama olubuto olulala ojja tulekerawo komenti endowoozayo zonna komenti tuzaaniriza yonna gy'oba otuwadde it is okay so agamba nti waliwo abeeyamye ne ku channel eno nsaba nammwe mubeereko abeeyama ku maama kuba ekyokulugjamu kyo ndowooza kyafuyiddwa mu ng'ombe si kyekyo sijja kulujja abantu beegambye nti Irigoni tujja kubeerawo akatono ke tunaaba tusobodde omwana oyo ajja gasa eggwanga era tusaba naawe weeyunge ku mugendo guno ogukulaakulanya oguteekesebwawo omuntu kuba omuntu we tuba tumutaddewo abeera n'emikisa mingi ayinza obutayamba gwe naye n'ayamba eggwanga kati mubayambye tomanya muliyitira ate eri abo abagenda okudda gyali ali wano tutandise n'amaziga nze mukumyekumyeko naye abadde atabuse ngaga nti kojja mpaata omuntu okuzaalibwa obwomu eno nze ngenda mu kyalo eno nina okukola mu kibuga eno nkola ki so ali wano ali mu kutubuuliramu Irigoni saawa zino we twogerera maama kati yatandise dda kyemanyi ebika by'emmere ebimu biboola kuba kasita embeera eyo etandika osandika okuboola emmere era abantu abasinga batera nnyo sibiramu tooke bumonde tebaterya nnyo kizibu nnyo okubeera ku bumonde embeera eyo eri etya ebyo by'okuboola kirabika bikolebwa abaana b'abagagga kuba kati bw'anaaba abodde akawunga agenda lyaki bw'agenda kuba abodde nti kati sijja kulya muceere agenda kulyaki omwana w'omwavu tayoya omugaga yalina okwoya nti kati baleeta ekyennyanja ne bakiyita ne bakituusa n'atakira n'agamba nti kati empuuta ne bagireeta n'amaana n'agamba te kati mpulira sirina oba n'ajjako akafi katono oba n'ajjako akafi katono maama kyemuleese kyalina olya kyajja olya kuba kati ne bwana bayoyeza n'angamba tasobola kuŋŋamba mbuno kati tasobola kutugamba kati ate bannange mpulira njoya kino okitegeera tasobola kukitegeeza kitumugenda omuwa kyagenda okukola ki kyagenda okulya kyalya aliye oba muwogo oba kawunga oba lumonde aliye kubanga kyogamba babeera ku street bayoya tebakuza mbuto bakuza n'abo nabeewuunya abantu ababawa kitegeeza nti munnange naye lwakuba nti abaana ate abamu abeera ku ma street abo balina enjawulo ate bayinza okwawukana ku wange nti yasobola okukazaala oba ogenda okumulaba omulabo tokyamulaba nakaana taata we yakamubbako yakola ki bamanyi okujja ne bababbako abaana kale ate nze owange tajja kujjamu mubbako okitegeeza alina kukola ki olina kubonaabona naye
biruma. Otugambyeko nti kati amaka kumpi oli maka 2 kati olina amaka kumpi 2 atonga nti tonnaba kuyingira mu byabufumbo naye otandise ogende eno wiiki eno ogimala eno wiiki erino ogimala eno. Embeera eno omulabi waffe ali ku Fezo Promotions yandyetaaze okumanya saawa zino bw'otuuka mu kyalo kuba nkimanyi maama waliwo ebintu ebimu nga olina kusigala nga mwana naye asigale nga maama. Okumwoleza kuno omuyambako oba waliwo amuyambako okwoza wawangambye nti watuuse olima okulima kuno okwekwatiramu kwakupakasa oba olima byo bigenda kuyamba? Singa mbadde nnima sikwatamu nandibadde sirina mabavu era nga laba naye nze sirina sente zobateeka abakozi mu nnimiro kitegeeza nina okukola ki naawe okukwatamu enkumbi nennimira nno ddala kubanze mwama ntera okulaba ntera okulaba watulagako oko n'emimonde biki ntera okulaba kwandika bye tulima biba bya season tojja birima leero bikungula enkya naye nga bwekuba kulima nkola ki olima. Sirina sente zobateeka abakozi mu nnimiro nze nnima wakasooli ne mwesima bajjajja ne maama ne basuulamu bwe tutyo embeera bweri kuba yiyo. So tetugenda tujja kwongerako programu ene nkuba etusazeeko tuwongereko Erigon ne embeera ya maama so tujja kubongerako tusabulira wano